jako akawuwo okusinga okubagoba nga talina wakolaki wabazza. Abasuubuzi abakolera ku nguudo ez'enjawulo mu division y'e Kawempe bavudde mu mbeera era nga bano katono bagajambule omubaka wa Kawempe South Honorable Kazibwe Bashir ngono bamulanga okujja okwetaba mu lutuula olubadde lutegekeddwa Lord Mayor wa Kampala Salongerius Lukwago, Mayor w'e Kawempe Dr. Emmanuel Sserunjojo w'eddembe ssaako abakulembeze abalala okusala entoto okubuta we bayinza okuyamba abasuubuzi okufuna ekifo bakolera awatali kutaataaganyizibwa. Amaloboozi g'Abannakawempe oba g'Abannayuganda gavaayo nnyo ng'ate gatuukira kufa abakulembeze abawansi nga beebuuza omubaka ali luddawa. Nange kwe kugenda ali mubuuze omubaka Kazibwe Bashir waddawa, abantu bakubuuza oli luddawa. Nagamba komanda mugenda kudda mu bantu konze kumawo muki mu bantu abantu kye baagala. Ndowooza okujja kwa Lord Mayor kunaavaamu omulala kumane Mayor Sserunjojo atulwaniridde ebbanga. Sserunjojo okumanya atulwaniridde yali yatuwa ekifo mu Bokasa n'atugamba muteekaawo mukole lutu eyasooka naye era n'ekifo Sserunjojo kye yatuwa baakoze eki baakitugobyemu kati baagala ffe tuddewa. Poliisi wamu n'amagye ebiyitiddwa bukubirire okutaasa embeera era nga wano omubaka Kazibwe Bashir bamuyisizza mmanju okuteekebwa mu mmotoka ya Lord Mayor emuggyewo obuweewo okusobola okumuwonya n'okutaasa obulamu bwe. Ensasagge eyo era eri wansi w'abantu abanyigirizibwa wamu n'abakulembeze n'ekitongole kya gavumenti okubanga bagoba abantu ku makubo. Abantu banyigiriziddwa nnyo bagobeddwa ku makubo olw'okuba nti tebalinayo babazizza, bakutte emidaala gyabwe, bakutte ebintu byabwe bakozesa, ate ng'abakulembeze beesulirayo gwa naggamba ddala ng'aba KCCA wamu n'abasirikale abayoola abantu. Oluvannyuma abakulembeze ssaako abasuubuzi batudde mu lukiiko wakati mu by'okwerinda era nga Lord Mayor Salongerius Lukwago asabye abakulembeze mu division y'e Kawempe okuyisa enguudo zonna mu kanso abasuubuzi ko bayinza okuteeka ebyamaguzi byabwe ne babitunda. Tugamba tejja kuba manya ya nkoko. Abakulembeze abalungi baliwo ku ddoboozi ly'abantu. Naffe twagala ekibuga ekiri organized. Sirowooza nti wali omukulembeze atagala trade order. Naye tubalansinga tutya ebibiri. Trade order n'abantu okukola. Kyekikulu. Abantu abalina obwongo kitulemye okukola okutegeera nti wateekeddwa abantu okubeerawo bakolera mu kibuga Kampala. Oba bagenda batuntusiza ku miggo paka kyekigenda okukola kitusoboka. Mayor w'e Kawempe Dr. Emmanuel Sserunjojo w'eddembe ku nsonga eno alaze enguudo kwe basuubira okuteeka abasuubuzi okugira nga bakolera okuli olw'akamalimali ssaako n'enguudo endala nga bwagenda mu maaso n'okunnyonnyola. Nga njogedde ku nguudo zetugenda okubeerako ngambye ab'ebwayise tugenda kubateeka ku Kamalimali road. Nkakasa enguudo ezo bwe zito naye era tugenda kuzirangirira mu lujjudde okugyako process yegenda okutambula nti tugenda kutandika ne executive gyenkakasa nti egenda kutuula mu bwangu nnyo obutasukka nnaku 2 then tubeere ne olukiiko olwa kanso kubanga bwe tukijja mu executive aye tukitwala mu kanso bweneemala okubiyisa then tuyoke tubayite tulangirire ate era tuzigendeko. Kulambula kwaffe tujja kubeera n'abantu ab'enjawulo abalumirirwa abantu. Omanyi otyo oba ne pulezidenti w'abantu naye ajja kuba naffe. Wabula RCC w'e Kawempe Sulaiman Walugembe bano abanenyezza olw'okukubanga enkiiko ezitali mu mateeka bw'atyo n'asaba abasuubuzi okubeera bagumiikiriza nti kubanga ensonga zaabwe zikolwako. Ebintu bibiri waliwo ekituufu n'ekyamazima naye tebaagala babula ekituufu ate nga kyamazima. Ekibuga kirina okubeeramu oda ate ekibuga kikula bantu ekyo tusobola kigaana naye abantu abeeteeseteese era abantu abateeketeeka obulungi. Bannakawempe bantu baddembe, bannakawempe tebagana nku kintu kyonna ekyo njagala nkibabuulira. Doreen Nambiru n'ekyotawaire Proscovia be bakusakidde eggulire lino okulwa ABS Television. Kubanga ekiri e Kawempe era mbadde ne Meya w'e Makindi ne mugaa kijja n'ewuwo eweeyibaala n'ewuwo kijja ne ngamba ow'e Nakawa n'ewuwo kijja n'olubaga yakikombyeko dda.